Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ekyawandiikibwa kyaffe ekyolwaleero tugenda kukijja mu kitabo kya Zabbuli essuula 119 olunyiriri olw'e15 nga lugamba nti ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Abaagalwa abatuwuliriza ssebo oba nnyabo, nkutegeeza nti ekigambo kya Katonda ye ttabaaza. Gwe ne bw'okola ebifaanana bitya nga tosomye mu kigambo kya Katonda tosobola kumulisibwa n'omulundi n'ogumu. Wabula ekigambo kya Katonda kitumulisa mu kkubo mu byonna bye tukola ne kitubeerera ekitangaala. Era mbasaba gye muli eyo musome ekigambo kya Katonda mu kinyweze. Olwo lwe tugenda okuwangula ensi eno nga kitumulisizza mu kkubo ne tusobola okusikira obulamu obutaggwaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange mwennyinaze, tulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama atukeeserezza obudde n'atuwa omukisa kuba nti naffe tubalibwa ku abo abakyali abalamu. Era enkuyege zikyatukubira enduulu. Bw'obanga otaddeko terefayina 3ABN Television Uganda kitegeeza oli mulamu. Era Mukama njagala ekyo kikumpereko omukisa. Nze Ziwa Elia omuweereza mu kkanisa ya Seventh-day Adventist esiŋŋaanibwa e Makerere opposite LDC. Nze azze gy'oli ne puroguramu yaffe n'eŋŋanzi eyitibwa ensulo ey'enkya. Ebyokuyiga byaffe bye tugenda okuba nabyo enkya eno eya leero, ggwe abadde yeetala weejaga odde eno odde eri, njagala okukusaba okkalire kubanga ngenda kusoosotula. Naye nga tetunaawa kusoosotula, ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba emikisa n'ebitusoomooza. Kale katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, laba nzize mu maaso go. Nzize nga mponga baganda bange mwannyinanze ali ku ludda luli nga tugenda okubaako bye tugabana olw'okuyiga engeri gye tuyinza okwaŋŋanga n'okuyita mu nsi eno ey'ekibi. Luŋŋamya byonna, tusaba okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu abaatuyigiriza. Nze njogere naye nga njogera ebyo Omwoyo bwe byaba ampadde. Koma ku mumwa gwange nsobole okutuukiriza ekyo. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti emikisa n'ebitusoomooza. Emikisa n'ebyo ebikola ki? Ebitusoomooza. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva era lwavudde mu
kukungubaga essuula ey'okusatu olunyiriri olw'22 n'olw'23. Kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalibwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo, kiba kijja buli nkya. Kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwo bungi. Kambaddiremu. Kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalibwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo, kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwo bungi. Omuvubuka embulakalevu oba omusajja emyaka 38 yali awuga nga bwe babbira ne mikwano gye mu limu ku gayanja, era abaali babaddeko ku nnyanja waliwo amayengo agava ebuziba bw'ennyanja, nwabeerawo ate amayengo agatandikira ku lubalama okugenda mu nnyanja. Kale nno omusajja ono embulakalevu yesiŋŋaana mu mbeera ey'ejjengo lino ne limutwala ebuziba bw'ennyanja. Bwe limutwala, banne ne balowooza nti yali abbidde era ng'azikiridde. Bwe balowooza bwe batyo, omusajja ono yataasibwa era n'agenda nga alinga kitengejja okumala enzinguwa zindaba 3 nga tewali amanyi byatuuse ku musajja ono. Mikwano gye ne gibivaako okumala essaawa ezo 75. Ekyamutaasa nti yali ayambadde akaakazibwako erinnya mu Luganda akakooti akataasa, naye nga baakakozaako erinnya lyava mu Lungereza nti life jacket. Kale n'asigala nga aseeyeeya ng'alinga kitengejja ku nnyanja okumala ennaku ezo enzingu meka? Ennaku 3. Ennyanja ebeerako ebintu ebiyinza otukolako obulabe, naye ennyambala gye yali ayambadde yamutaasa. Kale nno n'ekirala ekyamutaasa nti kwe kubeera nti yali musajja kanyama, yali akoze akajjuzza ng'era omubiri gwe mujjuvu bulungi nnyo. Kale kiba kusiŋŋaana mu musajja nga alinga nze Nalubiri, ennaku ezo nandibadde sizikola sisobola ziwangala ku mazzi okwo okuggyako olw'ekisa kya Katonda. Noono kyali kisa kya Katonda, weewaawo omubiri gwe yali agujjuzza bulungi ng'akajjuza. Era kyewuunya nti kyakwewunsi si kya bulijjo omuntu mu byafaayo okubeera nti tekirabikalabika nti omuntu ono yasobola okulama okumala ennaku ng'ali ku liyanja okumala ennaku ez'emmeka? 3. Era ab'omu maka ge baakirowooza nti omusajja ono mu butuufu yali yafa dda, teyalama. Era ebiseera ebisinga wano we wajja okusoomooza, era nga tugezaako okutegeera enkola za Katonda n'obugabirizi bwe. Kyova nawulirako oluyimba lwayimbibwa omu ku basumba b'abalokole, yagamba nti ebya Mukama bikola ki? Bibuzaabuza. Naye ebya Mukama tebibuzaabuza, ffe tubuzaabuzibwa. Naye nga Mukama takola ki? Tabuzaabuza, era ebibye tebikola ki? Tebibuzaabuza. Kyekitukwata ekikulu kye tulina okukola kwe kugezaako okwekuumira mu kigambo kye okusobola okumanya ebigendererwa bye, kuba ebigendererwa bye eri ffe aboonoonyi birungi ddala, teriiyo kibi kyatwagaliza. Ekisoomooza kye kino era ekitabula kye kino nti omusajja ono amala ennaku 3 talina mmere gy'alya, naye n'alama. Naye n'owulira omusajja oba omukazi n'agwa mu kinaabiro, oli ayinza okugamba mu Luganda olutuufu
n'agwira awaale mu kukola ki ekkere okubuuka. Agudde mu kinaabi baga nti yagudde mu kinaabiro mu bbaafu n'akubawo omutwe n'akola ki n'asirika n'ataddamu kwogera. Naye n'owulira ono nti abadde ku liyanja bannange buli yali alinnyeko ku nnyanja bannaye ofa olaba ofa okola ki olaba baga nti ennyanja atakulekera tomulekera ennyanja ekola ki ekuttoomera okugyawo nga si yeggwe naye ofa bubi. Naye omuntu ono laba ali mu liyanja omira kinno bagamba atakulekera naye ng'omira ki ennyanja olina kyogitoolako mu ddakiika 2 oba n'eddakiika teziwera nga olubuto lwajjudde dda. Naye kusoomoza okuli nti ono agudde mu kinaabiro agudde awaale mu kukola ki ekkere okukola ki okubuuka ye n'afa. Naye ono abadde ku liyanja mwasobola okunywa amazzi mu sekendi busekendi n'aba nga aweddewo n'alama. Awo wali okukola ki we wali okusoomooza ne twewuunya obugabirizi bwa Katonda bwo bwakola ki? Omusajja ono embeera gye yayitamu okulinaani yayita ku lugwanyu era ne basimbayo ekitooke. Yamuleeta okwekola ki okwefumiitiriza n'okwetegereza obulamu bwe nga yeebuuza, Mukama ampadde omukisa guno, Mukama ampadde omukisa guno era ampadde obulamu bakiyita second chance. Tulina firimu ze twalabanga nga baga nti second chance nti ampadde omukisa ogw'omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri. Mbadde nzikiridde naye guno mpereddwa mu ki mukisa. Nsimbyeyo ki nsimbyeyo kitooke. Era bw'amala okutaasibwa nunuliddwa okuva mu mbeera eno kwe kugamba abaamunula nti bannaye ndi muntu wa njawulo. Ndi muki? Ndi muntu wa njawulo. Mukama lw'okuba ampadde omukisa guno ogw'okubiri era kyakola enjawulo y'amaanyi nnyo mu bulamu bwaki bw'omusajja ono. Muganda wange mwanyinazi, bw'ofuna ebikusoomooza bizinesi eyinza okuba egudde, essente ze wataddemu ne zifa. Naye olaba olinga mutuufu buli kyateekamu ensimbi ze nga kiroka bulosi naye zo neefa. Onyiiga bunyiizi awamu bwe tufuna embeera ezefaanana bwe zityo ne Katonda nga tumukola ki nga tumuvaako nti Katonda tanjagala. Nze Katonda takola ki tanjagala. Tiffe Katonda yatwerabira. Naye omusajja ono ekibuuzo kye mbuuza nti bw'ofuna embeera ezeefaananyiza bwe zityo okola otya? Omusajja ono yagamba nti bannange omukisa guno gwempeereddwa, ndi muntu wa njawulo, nfuuse wa njawulo, kanneme kugalabanja kiki omukisa guno. Olunyiri lwaffe olw'okujiga kyeruvudde lutugamba ekisa kya Mukama kwe kusaasira. Oli mulamu wawonye accident gyewalabye oba gy'otalabyeko lwa kusaasira kwa Katonda, si lwa magezi ga driver, si lwa magezi go nti nabuwuse katantomere nabuwuse taba kuba driver kirole kyabadde kitumazeewo. Bwabadde busaasizi bwani bwa Mukama Katonda. Olunyiri lutugenyirizi tugambye kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalwawo. Abantu babadde mu bubenjedde kabusa, oli n'agamba nti mmotoka eyo temulimu yawonyeemu. Naye bagenda okugamba nti mu butuufu omuntu yabadde avuga emmotoka eyo yavuddemu nga talinaako wadde akamogo ku mubiri gwe, wadde akasaze bwe kati nti kyamusaze eba ekigiraasi oba kiki kyamusaze oba ekyuma nga tewali. Okwo kwe bayita ekisa n'okusaasira kwani kwa Katonda. Namukwano gwange yali mu kabenje, yali avuga emmotoka. Emmotoka eyo gye yali evuga yali agivuga kapaalo teyamanya na kumanya
kyeyajjukira okumanya ng'emmotoka yeevulunguludde, nagirabako n'ebifaananyi n'embitereka, ng'emmotoka ekoze eki yeevulunguludde emirundi n'emirundi, naye yavaamu nga talinaako kamogo konna konna. Kyali kisa kya Katonda. Era ekisa kya Katonda Bayibuli etugambye kukungubaga Ssuula 3:23 kiba kijja buli lunaku. Oba jjo olabye ekisa kya Katonda, ate ekisa kyanaakulaga olwaleero kijja kuba kipya nga tokikolanga tokirabangako era nga tokiwulirangako. Kale nno bw'obanga ofunye okusoomooza, jjukira emikisa gy'olabye. Emikisa giryoke gikubuulirire nti ne bw'onooba ofunye okusoomoozebwa tekitegeeza nti Mukama takola ki, Mukama tafaayo. Ebizibu n'okusoomoozebwa kwe tufuna biyinza okumenya oba okuzimba okukkiriza kwo gwe nange. Kisinziira ndabayo y'ebintu. Bw'obanga osazeewo okulaba nti ebizibu bino bizze olw'okuba Mukama takwagala, gwe ng'okukkiriza kukuwedde. Naye bw'obitunaloga nti nandibadde kino kisusse nawo, singa tekibadde kisa kya Katonda kyandibadde kibi nnyo, ng'okukkiriza kugenda kukola ki? Kweyongera kunywera. Omuntu bangi nnyo bawonye covid abantu balwala covid, nange nze omu ku gwe emirundi 2. Abantu bawonye ne bagenda ne malwaliro babaddeko okisigeni naawona. Omulala n'akola ki? Naawona akabenjedde kabusanga bwe njogeddeko. Ekyo kye bayita omuntu n'ayita ku lugwanyu, ekiyenje nga kiyise ku kamwa k'enkoko, ekyo ne kikola ki? Ne kiyitawo, naawe n'obeera ng'okoze eki? Oyise ku lugwanyu. Naye oluvannyuma ebintu bwe tuyita mu mbeera ezifaanana bwe zityo, nti tulabye omukisa gwa Mukama Katonda, awo wabeerawo n'okutendereza, ne tukola naki? Ne tukola n'embaga. Bannaye mujje munneebalizeeko, Mukama yakoze eki? Yantaasizza. Ewo ne tugamba nti Mukama mulungi. Naye nno bannaye Mukama, njagala bategeeza baganda bange bannyinaze nti Mukama abeera mulungi ennaku zonna. Naye otubanga twafiiriddwa, naye obanga obadde mu aksidenti, abalala bafudde, naye gwe obadde mu aksidenti n'ofuna bufunye kiki? Lubale. Naye omulala yakutuseeko kugulu. Mukama njagala ojjukira olunyiri luno nga lugamba nti kibadde kusaasira kwa Mukama Katonda gwe obutamalibwawo. Pawulo kyava agamba mu Baluumi, tujja kusomayo. Baluumi essuula ya 8. Baluumi essuula ya 8. Baluumi essuula ey'omunaana agambye atya? Olwabiri mu 8 agamba, era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abikolera wamu olw'obulungi. Enzivuunula eyo bwetyo bwekijjayo, naye embeera zonna kazibe za kusoomooza azikkiriza okubaawo olw'obulungi bwaffe. Teri kyakkiriza kubaawo nga tatwagaliza, akikkiriza ku lwaki? Ku lw'obulungi bwaffe. Oli ajja kumbuuza nti n'okufa kw'omwana wange kyabadde kya bulungi bwaffe? Bannaye njagala obategeeza, Katonda tewali amusinga kumanya na kukola ki? Na kutegeera. Kale bwakkiriza embeera zijje mu bulamu bwaffe, akikkiriza ku lwaki? Ku lw'obulungi bwaffe. Kale oyinza okufiirwa obadde n'akalimuko nga mutuufu ke kavaamu school fees, omuva esente z'osasula eza renti, kiyamba abalwadde, mubadde ojja ensimbi ezijjanjaba maama oba ezijjanjaba taata oba ssenga, laba akalimu bwe kaggwawo. Oyinza okukeera ku makya n'ogaa nti nze Katonda takola ki? Katonda tanjagala. Naye endowooza eyo njagala okukusaba muganda wange mwannyinaze ereme kuyingira mu mutima gwo
olunyiriri luno bw'obanga mu Luganda tugamba nti nga tonnafa tokola ki teweevuma ggwanga. Kale bw'obanga Mukama akyakuwadde obulamu ng'okyasobola okussa, tomanyi bigenda kubeerawo nkya, tomanyi bikola ki bigenda kubeerawo nkya. Kiyinza okubanga Mukama omulimu guno ogukuvuddeko enkya alina oluggi lwagenda okuggulawo. Bwe baba bakuggalidde wano kitegeeza nti enkya Mukama alina kyateeseteese ekisingako ku kino. Tolowooza nti obulamu bukoze eki bukomye. Obulamu bwa tebukoze eki tebukomye. Embeera ziyinza okwawukanamu. Embeera okwawukana kw'embeera tezijjaako Mukama kubeera ki mulungi. Mukama mbagambye nti Mukama mulungi eki ennaku zonna. Ngombe eyo tugyogera ng'Abakristaayo ennaku zonna Mukama muki mulungi. Tabeera mulungi ng'olwokuba ofunye ebirungi. Ne bw'obanga omulimu bakugobye Mukama asigala muki asigala mulungi. Olunyiriri lwa 22 nja kuluddamu, sijja kulekeraawo kulwogerako. Okukola ki kukungubaga sura 3, okukungubaga sura 3 olunyiriri lwa 22 sijja kulekeraawo kuluddiŋŋana. Kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalibwawo kubanga ekisa kye tekikola ki tekiggwawo. Bw'omanya nti ekisa kya Katonda tekiggwawo, musabe ekisa ekyo kikuwanirire osobole okuyita mu mbeera eno ey'okusoomooza. Kubanga ate tunaddukira eri ani? Tugenda kuddukira eri Mukama, kubanga ye yekka ayinza otubeera n'atuwanirira ne tuyita mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa. Yobu kyava agamba mukyala we yali amugamba olw'okuba ebizibu bye baali bayiseemu nti weegaane Mukama Katonda ofe. Yobu kyava amubuuza nti tunaafunanga birungi byereere. Kye tamanyi nti Sitaani omulimu gwe kwe kwonoona erinnya lya Mukama ng'atukolako ebyobulabe. Mukama talina kibi kyayagaliza abamwagala era abamutya. Ebisoomooza kabitwongere bwongezi kutusembeza eri Mukama Katonda waffe n'okutunyweza mu kukkiriza, kabireme kutujja ku Yesu. Oyinza okuba gwe muganda wange mwannyinaze olina okugezesebwa oba n'amaka ago gaagala kusasika. Kyenkusaba tunuulira Yesu yekka, tunuulira Katonda waffe, kubanga okuyita mu kisa kye ajja kuwanirira osobole okuyita mu mbeera eno ey'okusoomooza ekunyigiriza. Emikisa gye gyazze agabirira mu bulamu obwo kwoba onywerera nti weewaawo emikisa ngirabye mu bulamu bwange bwe yalaba emikisa naye n'asigala nga mwesigwa anyweredde ku Mukama Katonda, nti ebisoomooza ne bwe byajja n'agamba nti ne bwananzita nze nja kusigala nga nyweredde ku ki ku ye. Nange kyenkusaba gwe muganda wange mwannyinaze, k'osoomoozebwa otya kansoomoozebwe ntya. Kamaaso gaffe ag'okukkiriza n'obwesige bwaffe tubutunuulize ani? Tubutunuulize Mukama Katonda waffe. Obwesigwa bwe bwa kika kya waggulu, si bwa bulijjo mwesigwa. Weewaawo oyinza okuba olokoleddwa mu ngeri ey'ekyewuunyo, oba oyinza okuba oyita mu mbeera mu kiseera ekyakazigizigi mu bulamu bwo. Katonda mulungi era Katonda akyakwagala. Kebitusoomooza n'emikisa gye tufuna. Waliwo ate abafuna emikisa ate ne gibaawula ku Katonda. Bizinesi neekula n'agamba nti n'enkya nina okukola naluli neerabira n'okugenda okusinza Mukama ku lunaku olwa Ssabbiiti, kubanga bizinesi esinga kutinta ku lunaku olwa Ssabbiiti. Oyo emikisa ne gimujja ku Mukama. Omulala n'afuna ebizibu, abaana be bafudde, baana balwadde, omukyala yafiiridde mu accident n'agamba nti nze bya Mukama mbikoze eki? Nga nsabye nga muweereza Mukama, nze Mukama awannye waawo mbitadde, ne bw'omuweereza takukola ki? Takukuuma. Njagala okukusaba muganda wange mwannyinaze, kobe ng'oyita mu kusoomooza okufaanana kutya.
kuleme kujja ku Mukama naye kukwongere kusembeza okumpi naye. Omusajja oli yalokolebwa okuva mu lyanyi kyava agamba nti olw'obugabirizi bwa Katonda n'olw'ekisa kye ndi wanjawulo, kebisoomooza n'ebigezo bye tuyitamu n'emikisa weewaawo byongere okutukola ki? Okutufuula abantu ab'enjawulo. Bintu bisatu byenjagala ogende nabyo enkyene yaleero ng'entandayo ku mulimu gy'ogenda okukakkalabiza olwaleero. Ebitubeerako oba birungi oba bibi tubeeko bye tukola ki? Bye tuyigirako, tuleme okusigala nga bwe tubadde. Ebitusoomooza, ekyokubiri, ebitusoomooza kabireme kutwennyisa mmeeme n'okumpi okutujja kwani? Ku Yesu Mukama waffe. Bitwongere bwongezi kumusinza na kumunywererako. Ekyokusatu, oba tuyita mu birungi oba bibi, Katonda waffe ajja kusigala nga mulungi. Ekyo bwe kinaba nga kinyikidde mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe, ti embeera yonna gye tuyitamu Katonda olw'obusaasirirwe kyetuvudde tuba nga tukyayo, teri kisinga kubeera nti oli mulamu okubeera nti osobola okutereza amakubo go ne Katonda wo olw'okweteekerateekera obulamu obutaggwaawo, ate n'okubeera nti osobola okugabana n'abalala, ate n'okubeera ow'omugaso eri eggwanga lyo. Kale bw'obanga olw'ekisa kya Katonda oli mulamu enkyene ya leero, yongera okumwesiga n'okumunyweza akuwanirire okuyita mu lunaku olwaleero. Katusabe nga twewunga mu mikono gya Mukama Katonda waffe atusobozese okuyita mu lunaku luno n'emirembe gye. Mukama omulungi ow'ekisa, kwebaza olwa muganda wange ne mwannyinaze abawaddeyo obudde bwabwe okutandika naawe nga bakusinza era nga bayiga okuva mu kigambo kyo. Emmere gye tulidde ey'omwoyo kebere entanda eneetuyisa mu kusoomooza okw'olunaku luno olwaleero. Ayi Mukama, nga tufuluma nga tuyingira, katukwekwate, katukwesige, katukusembeze kumpi mulamu bwaffe, era olw'ekisa kyo otufuule bawanguzi. Okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.